Assalamualaikum warahmatullah. Wakati omukolo guno gusitudde abawanvu n'abakadde ya Dr. Swaibu Kavua Nsereko omwogezi wa Justice Forum Jema. Omukolo guno mukulu nnyo eri eggwanga Uganda okutwaliza awamu. Nga Justice Forum Jema tuli basanyufu nnyo okuba tubaddewo ng'abajulizi nga Ssaabasajja Kabaka ajaguza emyaka 32. obubaka bw'olina eri abantu ba Buganda bonna nga tunkimatikiraga. Twagale nnyo Buganda, bannayuganda n'Abaganda abawangalira mu Buganda. Twagale nnyo Buganda olw'okuba nti nsulo evaako okumanya Mutabo tulina okutambuzamu obulamu bwaffe. Nga Jema tulina mu kigambo kyaffe ekyo Jema ekigambo morals, empisa n'ensa. Ensulo y'ebyo ebibiri bwe Buganda buno bwe butambulira, era kigwa ddala mu nsonga ssemasonga eza Buganda, empisa n'ensa. Ebyo nga tebiriiwo eggwanga terina gyesobola kgenda. Ebyo nga empisa nga zivuddewo ziserebye, tetusobola kuba nti tuva mu bulyake n'obulappayi n'obukenusi na kino ekitta abantu obutayagaliza bannaabwe byonna biva mutabaamu mpisa na nsa. N'olwekyo baka bwaffe eri bannayuganda oyo ensonga lwaki nga Jema twesitudde ne tujja tubeerawo kubanga tulabira ddala nti tulina bamunywanyi betutambuza nabo ensonga eno ey'okuddaabululya kutto empisa n'ensa. Ngatumaliriza Dr. Tusinga okwenyumirizaamu nga Jema nti wabaddewo obumu mu Uganda ne Buganda, kubanga Buganda kitundu kyakulabirako eri ebitundu by'eggwanga ebirala. N'olwekyo buli ekiba kiganye mu Buganda wano kiba kiganye mu Uganda yonna okutwaliza awamu. N'olwekyo twagala okwebaza kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ne twebaza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ne banne baweereza nabo okuba nti bataddewo obumu mu ggwanga ne bagatta si Baganda bokka, ne bagatta bannayuganda bonna abawangalira mu kitundu ky'eggwanga kino Uganda. Omwo olaba ensonga nnyingi ze baddukanyizza, mulimu okuyitira mu byemizannyo, ne bateekawo empaka z'amasaza ezigatta bannayuganda bonna, ezisaligamba nti zeekomeka ku Baganda bokka. Kyo nno kyakwenyumirizaamu nnyo. Ate ne Katikkiro ne tumwebaza enkulaakulana gy'aleese mu kitundu kino. Tulaba ebintu bingi nnyo ebyali biganyi, Masengere yafaawo, Kateete Magana emirimu gikolebwako, wali Muganzi Wazza Ekatwe, empaka z'ebika, n'okukubiriza abantu ba Uganda ne Uganda okuba nti beettanira mu byenfuna by'eggwanga. Mwanyi terimba ekyo atasobola kukyenyumirizaamu oba ddala omutima gwo si mulungi. Sembya erinnya omwogezi wa Justice Forum Jema w'eggwanga lyonna era ekkula lya Busiro North agenda okukiikirira abatuuze b'e Busiro North mu paliamenti y'omulundi ogw'e12. Bannabusiro North mbeenyumirizaamu nnyo, mbaagala nnyo, tukolere wamu, nja bakiikirira bulungi nnyo mu paliamenti, sijja kubatiirire.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ekiri mbuyiza waffe mutukubire nga alina emirembe mutukubire nga mulamu ate omuli nenkwatagana n'abantu ba Buganda. Tando tukyalirako ku lusozi laffe olukulu Kibuli era tusuubira omukola ogugenda kuba gwa ssanyu. Tuleesa abaana, abantu bonna tubeebaza okubeera nti tuzze okuvugiriza Obutanda. Obubaka bw'olina eri abantu bonna nga tujaguza amatikiragano agasatu mu eno. Abantu ba Ssaabasajja Abaganda n'abalala nga tujaguza amatikira ga Kabaka g'emyaka 32. Tusooka kusaba Katonda ayongere okutukuuma Obutanda, amuwe obulamu, abeere nga atufuga bulungi nga bw'atufuze ebbanga lino lyonna. Tusaba tukolagane bulungi ne gavumenti eya wakati ne bannaffe ffenna tubeere nga Obuganda buladde. Ng'omusomesa obubaka ki bw'olina eri abantu kumatikiragano naddala mu kulambika abaana mu nnono n'obuwangwa bwaffe? Kabaka alina mesegi nnyingi zaawa abavubuka okwekuuma obutalwala, okubeera abakozi, nange nkubiriza abavubuka abaana be tutwala mu masomero okubeera abaana abakozi, okubeera abaana ab'empisa n'okwekuuma eri obulwadde. Amannya Hajjati Nabukeera Zulaika Kabuye, Teacher Nabisuusa Girls'. Musajja wa Kabaka Birumye Matovu Munnakalungo w'ensonga bimuweereza wa Ssaabasajja Kabaka. Okusooka neebaza Ssaabasajja Kabaka ku mulembe gwe yaguwa abavubuka, era abavubuka nze kye mbagamba kiri kimu, tunyere ku nsonga Ssebasonga ettaano. Ensonga esooka okukuuma, okunyweza n'okutaasa ekitiibwa kya Namunduli. Bwe tunaakola ekyo zino ensonga endala zijja kwekola zonna, kubanga Kabaka ye kitaffe, kye kifundikwa kyaffe ffenna kwe tunyerera mu mbeera yonna. N'olwekyo kubange musajja wa Kabaka Birumye Matovu ne ku lwa bannange naddala abantu b'ewaffe Kalungu gye nzaalwa, tuusa okuyozaayoza kwange eri Ssaabasajja Kabaka, eri gavumenti eya Buganda, eri mukama wange Katikkiro n'abaami bonna, eri bajjajjaffe abataka ab'obusolya, abantu ba Ssaabasajja Kabaka, mwenna muyogeyoge okutuuka ku matikiragano ag'emyaka 32. Tuuma Ssaabasajja.